Suze mutya musibye mutya namukasa wano. It's a beautiful Friday. Sirina wanuma. Bannange tukole. So olunaku olwaleero tugenda kuba ne Frank Ntambi agenda beera ku ssimu. Munnange abakyala bamusingira byonna naye tugenda ba naye ku ssimu twagala twogere ku luyimba lwa Bobi Wine. Ntambi wangi wasuze otya? Lwaki onteekako ebigambo ebinene bityo? Wasuze naani? Omuntu alina suba n'abakyala bokka. Nze eddoboozi ly'okumakya ndimanyi nga waliwo omulala newabaawo nga tewali mulala nalyo mba nditegeera. Nedda munne alina travelinzeemuko. Tuna okusande. Ndiko saidi za wano Nairobi. Okay. So abantu babadde bakomplaininga abamu nga bagamba akayimba ka Bobi Wine ne King Son ne Nubian mutekanyumyemu wadde n'akatono mbo omukulu yandisigadde mu byobufuzi eno n'abireka. Gwe kiki olowooza ku nsonga eyo? Abakyogeddeko one tebamanyi kye bayita art, tebamanyi kye bayita music, tebamanyi role ya music naddala okumukozesanga political tool oba tebamanyi significance ya kukozesa music mu kubeera nti nno eyamba ku bantu abali mu kubububa okubanga bakolera mobilization, a tool of cultural expression, okubanga music wa amplifying amaloboozi g'abantu abanyigirizibwa, music bwatyo fostering solidarity, era nti music bwatyo abadde achallenginga oppressive systems ez'enjawulo ng'eyaffe gye tulimu mu ggwanga erya Uganda. So omuntu akeera ku makya n'agamba nti oluyimba terwanyumye, omubuuza ebigambo bino wammanga nti biki ebitanyumyemu. First of all, ennyimba bwe ziti zizzenga ziyimbibwa struggles ez'enjawulo mu nsi yonna, era ofunye omukisa gw'amaanyi nnyo okuba nti oli ku lukumu lw'essimu ne Professor Frank Ntambi Wayne Balkeza agenda okukozesa omukisa guno okuba nga nsomesa bannayuganda abali ku Megatron role eya music mu political struggle nga twekuusa ku luyimba olwakafulumizibwa olwa Bobi Wine King Saha mwana mulenzi Nubian. So oli wa mukisa, sooka weebaza okuba nti oli wa mukisa. Okuzaalibwa maama w'ebisima weebale nnyo. Ekisookera ddala ngenda kukuwa examples ez'enjawulo ezibadde zijja ennyimba ezibadde zijjanga ziyimbibwa zifaananako oluyimba luno nga sinabadde oddugenda dumenyaamenya. Nalwozi ki ennyimba ezo zakiringidde abantu ababadde nga bajja baziyimba n'abantu abadde bajja baziyimbira. Examples enyinza okuwa ntono nnyo. Music abadde ayamba nnyo struggles okuba nga bamobilizinga n'okuyunifyinga movements emigendo egy'enjawulo mu ngeri y'okubuguba. Ngenda kukuwa example. Waliwo oluyimba baluyita Sweet Honey in the Rock. Oluyimba olwo lwakozesebwa mu ggwanga lya America. Waliwo a cappella group, in fact lwalina lwa gospel. Naye lwayamba nnyo mu kintu kinakunyonyola wiiki eri ekya civil rights movement eya abaami Malcolm X ne Martin Luther King Jr. ndowooza ojjukira bulungi nnyo. Ennyimba zino bwe zijja ziyamba mu protest resistance nga mbadde nkugamba. Naye mba nkugamba oluyimba omwami gwe bayita Bob Dylan, abalaba oba bajjukira oluyimba lwa We Are the World. Bob Dylan yakola oluyimba bali baluyita Mautini. Oluyimba olwo nga lwali lwagala okuba nga luyamba okupreservinga national identity mu ggwanga erya America, engeri gye waliwo protest mu bitundu mu myaka egy'olukumi-1960 egy'enjawulo. Ennyimba bwe ziti zize ziyamba okubeera nti nno zijjawo counter narratives ne propaganda ez'abannakyemalira babeera basize mu bantu. Ojjukira oluyimba lwe bayita This Land is Your Land 1994. Awo nno nkyali ku America nga baliyo US economic inequality. Neruwa abantu
perspective eyali yamanyi ku capitalist propaganda eyali ali mu kugenda mu maaso oyinza okugamba mukulu ntambi eyo tewala nnyo ntwalako mu nsi zetumanyimanyiko wano kasooke mala okutwalako wano ekire 1973 ojjukira bulungi nnyo mama we yali tanawa kubanga azaalibwa waliwo omukulembeze bali bamuyita Pinochet yafugisa bannakire akajiri watyo omuyimbi amanyiddwa nga Victor Jara n'amuyimbira oluyimba bali baluyita El Derecho de Vivir en Paz nga lumuvumirira butereevu nnyo ddala era ne lubeera nti ne luzzamu bannansi bakire amaanyi abeegobako omusajja oyo nga wayiseewo akabanga tugendeko kale wano Tunisia amanya nze Dr. Senjobe Richard owa Biva Organic and Natural Products. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku luguudo Ham Mukasa ku Biva Organic House. Olwanye kale twogere ku kakomera kalina obukoola butono ate era nga kalinako n'ensigo kali medicine konna fe twakakamulamu oil ono Cyprus oil tukolamu n'amajjaani Cyprus tea oba Cypro tea kayamba nnyo ku bantu abalina hemorrhoids. Muntu singa abalina obunyama obuzimba wofulumira abamu buyinza okuba intano nga tebulabika bwofuluma buleeta omusaayi kosa Cyprus oil okusiga ku hemorrhoids obwo bukuluma abalina stretch marks mugaba oil wakakomera mulungi nnyo okujjanjaba mugaba abatawanyizibwa ekizibu kya muscle spasms muscle cramps joint pains olumizibwa ennyingo amajjaani gakakomera gakola nnyo ku arthritis. Nze Dr. Senjobe tugendeko kale wano Tunisia ojjukira Tunisia Arab Spring yatandikira ne the fall of Ben Ali Arab Spring eyo mu 2010 waliwo rapa mu Uganda yandibadde General Zamba naye Tunisia bali bamuyita El General yakuba oluyimba bali balita Rais Lebord nga lucriticizing corruption ne oppression obwa president yaliko bali balita Zine El Abidine Ben Ali ojjukira bulungi nnyo naye sijja kutwala nnyo Estonia kankuduse South Africa mangu kubanga history wamusoma era n'obiranga omanyidde ddala ebimu ku ebyo ebyabeerawo ku nnyimba empitirivu ezayimbibwa mu kaseera ako mu ggwanga erya South Africa. Abantu South Africa bajjukire bulungi nnyo nti waliyo ekyali kigenda mu maaso ekyokubeera nti nno eddembe ly'Abafirika naddala aba South Africa abazungu bali amaze okuba nga bayisa etteeka eryawulayawula mu kkala embeera eyo eyatwalira South Africa ebbanga lya myaka na myaka okubanga bijjako abazungu abo ekyaviiramu n'okusibibwa kw'omukulembeze waabwe Bobi Wine waabwe Nelson Mandela. Waliwo oluyimba baluyita Soweto Blues sinakibadde kisoboka nga si copyright wali badde osampling ennyimba zino eri abawuliriza ba Megatron nga Professor asomesa naye bajja zinoonyako oluyimba baluyita Soweto Blues ba Hugh Masekela 1977 oluyimba olwali mu theme eyali eyambe nnyo ku uprising eyaliwo okwekalakaasa okwaliwo mu Soweto the Soweto uprising nga waliwo state violence y'amaanyi nnyo. Masekela Hugh eyali yakamala okugenda mu buwambe yaluyimba naluperforminga ne Miriam Makeba naye yali yakamala okugenda okuva mu ggwanga lya South Africa mu buwaŋŋanguse so si mu buwambe mu buwaŋŋanguse ne baluyimba era abaddugavu ba black students abayitirivu ennyo baali bamaze okubanga battibwa mu Soweto uprising era ne bakuba oluyimba luno nga mu bimu ku byayogera mu luyimba luno mwalimu the children got a letter from the master nga bakwetikinga government yaliko okubeera nti no yalina oppressive education system abantu bayitirivu nnyo ne babeera nga bakola ki nga baafa so ne babringinga awareness mu Soweto massacre eyo nkubuulira obulungi obuli mu luyimba lwa Bobi Wine King Saha ne Nubianeli nga nkuletera examples ez'ennyimba ngeezo eziyimbibwa tuli mu ggwanga lya South Africa. Olumu ku luyimba olwokubiri baluyita Bring Him Back Home Nelson Mandela lwa Hugh Masekela 1987 olwali lukoolinga okuteebwa kwa Nelson Mandela awatalika kwa kulizo nga Bobi Wine we yasiibwa emwaru ojjukira bulungi nnyo abayimbi ne bavayo ne bayimba ennyimba nga Palaso yayimba oluyimba lw'okutibwa kwa Bobi Wine ojjukira bulungi nnyo ne wano mu 1987 Hugh Masekela yawandiika oluyimba naluperforming nga bayita Bring Him Back Home mumukomyewo mangu nnyo nnyini ddala era oluyimba olwo
concerts ezenjawulo mu mawanga amalala baluperforminga nga ne mu mwaka ogwaddako 88 ku birthday ya Nelson Mandela y'emyaka 7 baluwayo nga tribute mu kisaawe kya Wembley mu ggwanga lya Bungereza. Awo nkujjeewo waliwo oluyimba olumanyiddwa nga Sina Sizwe We the Nation bawekitibwayo. Oluyimba olwo nga lulwanira theme yali ku ttaka, land rights and resistance, ng'ettaka ly'aba South Africa libbibwa. Oluyimba oluyimbibwa mu lulimi oluIsizulu n'oluIsixhosa. Era nga baali, it was a mournful song okulamentinga dispossession ya black South Africans land. Era mulimu lines ezaali zigamba, we the nation are crying for our land that was taken by whites. Nti ffe ng'eggwanga tuli mu kubanga tukaabira ettaka lyaffe eryatubbibwako abazungu. Olya significance ya lombo no lwayisobolo making that it is called widely accessible unifying factor ne townships ezenjawulo okumanya nti ettaka lyaffe balibba tulina okubeera nga twerwanako. Nonno njagala kujja South Africa mpola mpola nesinasagala kujjayo nga sinakubulira luyimba luno bali bayita Rohim Mandela Vusi Mahalasela. Nayo lya tribute ya Mandela ne liberation oluyimba olwo lwali lwa Kinnansi baluyimbira ddala. Nayo tuba tugenze kuluyimba lwa Shona Malanga. Oluyimba lita Shona Malanga mu luzungu kiggwayo Rise Up Sun, nti omusana golokoka omusana. Shona gwe musana, Malanga rising up. Olwa Lady Smith Black Mambazo era n'olwali lwaggwanga lya South Africa balagala okubazaamu essuubi n'okuguguba okwenjawulo ennyo. N'obujjukira oluyimba lwe bayita Omukonto Wesizwe. Abatamanyi Omukonto Wesize yali Amudi Wing eya African National Congress mu kiseera nga Nelson Mandela tanaba kubeera nga akwatibwa. Omukonto Wesize mu luzungu kiddibwamu Spear of the Nation. Efumu eryensi olumiri ya Makeba yaluyindira abasajja abo n'ennyimba endala mpitirivu South Africa. Era ogenda okwekkaanya nga 1994 South Africa ofuna obwetaaze bwalwo kubuulira ennyimba ezisenga ziyimbibwa ezenkanankana lulimbo olwo olwa Bobi Wine Kimsaha ne Nubianeri ezizezekawo embeera mu nsi ez'enjawulo. Oluyimba bayita What's Going On Marvin Gaye 1971 nga bagenda mu Vietnam police violence nga mpitirivu ne urban poverty gain ya oluyimba nga ayagala ddembe. Era balimu yagamba brother there is far too many of you dying. Yali bold statement y'amaanyi nnyo. Atera ggwanga lya America abaana bali bagenda okufiira mu lutalo lwa Vietnam. Eyo bankugjeyo ojja kubanga namukasabo njogera ebintu bino ogamba bane professor ebintu byogamba nga kiyitiridde kale kankukomera mu ggwanga erya Uganda. Mu ggwanga erya Uganda mu mwana wattu ennyimba ziyimbibwa mu biseera eby'enjawulo ennyo nnyini ddala. Mu kisanja kino kye tulimu eky'omwami Museveni eky'emyaka 40 Uganda nga tukimanyi nti muziki waffe alina rich history okubeera nga abaddenga ajja addressinga social issues ne social injustices. Kikyemba njogerako bannayuganda batono nnyo abasobola okuba nga bawula social injustices ne politics. Social injustices ebintu ebyo ebitunyigiriza gye tuwangaalira. Ebintu ebyo bayingira bazira binyimbako mpola mpola okubeera nti ebisaaganya powerful tool okuba nti n'abantu babeera aware, abantu bakolinga for a change. Era Bobi Wine y'omu ku abo abayimbi mu kiseera kino mu myaka gino 4 abadde very consistent nga bayimba ennyimba ezigwa mu ttuluba eryo. 2017 oluyimba lwe bayita Freedom olumanyi bulungi nnyo mu kusoba Bobi Wine omwalimu themes nga political oppression, omwalimu themes nga lack of freedom of expression, omwalimu themes nga overstaying leadership gye tulimu emyaka 40. Era Bobi Wine nga akyali member wa parliament. Era mu luyimba olwo n'acriticizing nnyo President Yoweri Kaguta Museveni zongorungu omusajja nti aluddeko nnyo. Era n'amucomparinga ku slavery ne South African apartheid system yenva okubanga nkunyumiza awo. Ddukira oluyimba olwo nti nno lwafuuka lw'amaanyi nnyo kaseera ako okulwalinga okukaaba kw'abavubuka abayitirivu ennyo. Era kyakozesebwa
of resistance mukasera ka people power zinakwera ka national unity platform Bobi Wine nga cyari member of parliament 2019 namukasa bali okyali ludda waawo olukuyimbi ubayimba olimba tuli yambala engule namukasa wali wa kwandikambya abantu kiwali mbisere awo nali Kampala wali musinya ya kutano ya kuna oba ya kuna lero luyimbo olwo tuliyambala engule buli muntu alujjukira bulungi nnyo 2019 omwali themes era mwalimu corruption nga bamwogerako okufa kw'abamaama bafiira mu ssanya kwaliko maternal deaths sakone embezzlement eggwanga lyaffe engeri abasajja gye bazze baligabanagabana nabeera nga kukimbagala okubeera nga bakijjamu era tuliyambala engule watamanyi Uganda n'engoli ku Megatron ekigwoyo mu luzungu we shall wear victor's crown oluyimba olwo kulikira bulungi nnyo entertainment akwamu ka entertainment nabeera nga akusomesa so approach yali nnungi nnyo okubeera nga blendinga education ne entertainment kubanga addressing systematic issues mu ggwanga erya Uganda mu kaseera ako erujjukira abayimbi abalulimu King Saha yalulimu bulungi nnyo Eudaman Ndoza ne oba yalulimu Pastor Wilson Bujingo yalulimu Bobi Wine yalulimu n'abayimbi abalala abalulimu naawo olimba afande olujjukira bulungi nnyo sirwana naawe nwanirira gwe webale nnyo police brutality mu ggwanga erya Uganda nga be baana baliwo abasoba abasajja abajasi abasajja aba police ng'emiggo bagifudde kingo mugo guvugira ku mugongo gw'omwana ogamba banaye police obusungu nga bususse baba supporters bibiri ebivuganya mu M7 ate nga police yali baddewo okubeera nti y'Abannayuganda bonna n'erengera mu M7 wabeera nga akozesa institutions west okubeera nga yewaŋŋamya mu buyinza watakozesa police n'akozesa military n'akozesa judiciary n'akozesa buli kimu kyonna kyonna okuba nga kiri mu nkwawa ze yeetikya Bannayuganda oluyimba olwafande police brutality yali mpitirivu nnyo n'oku-exploiting law enforcement officers okwaliwo era mu luyimba olwo Bobi Wine highlightinga nnyo plight ya police officers abayitirivu ennyo okubeera nga balina okuba nga bakola wabula nga bakimanyi nti nno ebyaddala n'omusajja gwe bakolera akasente abawana katono nnyo balivinga mu poor conditions empitirivu ennyo era bw'atyo naye positioninga nga ye okuba nti eddembe lyabwe welfare yaabwe ng'abapoliisi asobola okubeera nga agirwanirira bulungi nnyo ndowooza olenga terwaliko nti nno abavumirira wabula yabagamba bannange afande nze omuggo siri mulabe wammwe wabula singa tenteesa mu kumeeza embeera yammwe ate nyinza okubeera nga ngikola ki nga ngiimprovinga oluyimba 2021 olwafuma lwebayita ogenda oba olujjukira ogenda omusajja yakubira omusajja oluyimba ogenda nga tugenda mu kabwawo era mu luyimba olabajjukira obulungi mwalimu themes nga human rights violations mwalimu lawlessness mwalimu democratic erosion nga mukalo tugenda okubeera nga tugenda mu nnyo era oluyimba olwo yali akampaningirako video eyali eraga ettemu editive ennyo eryali likolebwa abantu Museveni bagala okubeera nga bamwaŋŋamya mu buyinza awo nno nga nkujja ojagamba nti kyogamba edda before Bobi Wine tewaliwo nnyimba ndala tewaliwo bayimbi balala bayimbanga ku nnyimba esobola okuteekawo change mu bitundu byawangaalira nakujja ku Bobi Wine oluyimba lye bayita ghetto olujjukira bulungi nnyo ghetto embeera y'omu ghetto namukasa ogimanyi okitegeera naye kutamubbira naliri bakubira oluyimba ghetto nibalaga ebintu obulamu abaana bawangalira mu ghetto ng'omwana waali ekyokumakya tamanyi bagenda kulya kyamisana abaana abatalina abavubuka abatalina mirimu naye nga basomi naye nga bawangalira mu ghetto ghetto nga zirina okuimprovinga because ziri mu urban centers n'ebirala oba okitegeera oluyimba tugambire ku Jennifer ojjukira bulungi nnyumba naye Jennifer nga yatukoza mwana wattu akendeeza obukambwe akendeze ku bukambo bwali bususse kakati Bobi Wine ye akulaze even before ntanakuba nga joininga politics ono abadde akozesa art abadde akozesa music abadde akozesa platforms ze okubeera nti ayina ennyimba zayimba ezisobola okubeera nti nno ayagala eggwanga lye wabeerewo ebintu ebiyitirivu ebikyuka in fact waliwo pastor omumanyiddwa nga Andrew Muwanguzi tuli mu ggwanga erya Uganda eri nabajjayo ddamu jagamba naye ntambi oyo buli ssaawa buli kiseera America South Africa taatawa newaffe so ajjeko newaffe e Kampala webale nnyo oluyimba lwe bayita Mukama yamba Uganda 2021
oluyimba olugendo oluwulirize nnyo era bali boogera ku general injustices n'okudemandinga justice entuufu mu ggwanga erya Uganda. Era Pastor Andrew Muwanguzi ng'akoola Katonda wabeerewo kye bayita divine intervention okubeera nga baadressinga the widespread injustices mu ggwanga erya Uganda. Era impact yabo yali y'amaanyi nti lwamobilizinga supporters ab'enjawulo mu ggwanga erya Uganda okubeera nti nno bakoolinga for political activism. Mu myaka gya 1960 nkozezayo okukemabega myaka 55 emabega waliwo protests ezenjawulo ezaali saidi z'Erwenzururu era ennyimba mpitirivu nnyo ze baakola okubeera nga baagala okujjako embeera eyo. So tolowooza nti nno bitandise kati mu Rwenzururu mu myaka gy'edda eyo mu 60 waliwo movement ya Bakonzo ne Bamba abantu abo mu Western Uganda. So waliwo okusosola okw'amaanyi ennyo. There was protested discriminatory treatment by the Toro Kingdom and the central government. Imagine mukaseera tunana kufuna independence. So ennyimba ezo zayambako ku butabanguko obwaliwo bali boogera mu nnyimba ezo education tools for the youth bali bagala okuexpressinga their soul and resistance mu mbeera eyo. Era impact zinnyimba zizaakola tizagalvanizinga movement nezipreservinga narrative ya the Konzo and the Bamba struggle. Oluyimba lwe bayita education is the key. Lwe Michael Angom. Mwalimu musinga violence. Lack of education ne health issues ezenjawulo ennyo. So okukyawumbawumba nti ennyimba nga zino music art abaddenga ajja akozesebwa generations ezibeerawo okubeera nga bakyekingira ddala obuyinza mu kaseera ako kubanga music mugatta abantu. Music is a very very unifying factor. In fact nimba tuteko ku Milton Obote. Milton Obote we yatufugira 66 paka 71 then ne mukomawo ku 1980 paka 85. Abatamanyi for context nti Milton Obote yali first executive president wa Uganda. Executive president njogedde nkikakasa awo wabula yali amaze okubanga abolishinga oba presidency buno wa ceremonial Ssekabaka Mutesa Mwangangusiza mu kaseera ako waliwo ethnic tensions z'amaanyi because yali amaze okubanga consolidatinga obuyinza. Mu kiseera ekyo abayimbi abaaliwo baagezaako kwagala okubanga bayimba ennyimba naye nga buli yayimba ng'oluyimba ng'akwatibwa n'ateekebwa mu kkomera ojjukira bulungi nnyo. Era nawe yakomawo mu 1985 era embeera yali eyo nga takkiriza bayimbi kubeera nga bayimba ennyimba ezimukolokota. Yasuppressinga nnyo abayimbi era kadogo kamu biseera ebyo yali w'amaanyi naddala mu Obote 1 we yajja omuyimbi amanyiddwa nga Christopher Sebadduka abazadde baffe bamumanyi bulungi yabayimbira ennyimba mpitirivu ennyo y'omu ku abo abaali baagala okubanga bavaayo okuba nti nno bayimba ennyimba ezaali zikuba Obote naye kyabatuuka ku Christopher Sebadduka saagala nkikugambe mwana wattu. Waliwo omuzannyo twagusomangako bali baguyita the song of Wankoko oluyimba lwa Wankoko. Balogera ku Idi Amin Dada yali amaze okubeera ng'akwata obukulembeze 1971 paka 1979 era ekyatuuka ku Byron Kawadwa yali bayita ate dayikita waawo basanga omulambo gwe nga gulimu oba gwali Mabira side zeeyo ng'amaze okubeera nga attibwa nti abakulembeze bonna abalina dictatorial tendencies nga bye tuli mu kulaba mu ggwanga erya Uganda mu ssaawa zino basuppressinze nnyo art basuppressinze nnyo abayimbi olw'ensonga nti music mugatta abantu art mugatta abantu asobola okubeera ng'akoolinga for change. So ne Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku abo ba artists abafunye suppression y'abakulembeze aba Uganda era suppression eno bwagifunidde ku Mwami Museveni. Ojjukira bulungi nnyo nti no Bobi Wine oyo ssebo gw'olaba ng'eddembe lye ery'obuyimbi ery'okuexpressinga kyayagala limuggiddwako 2018. Ojjukira bulungi n'ebiwandiiko byayita ebiragiro ne biyita temuddamu mwe bannamukasa bapromota abapangisa abayimbi okupangisa Bobi Wine. Mujjukira bulungi nnyo censorship eyo n'etambula n'etuuka ne ku mayengo twogera ku ga radio twogera ku ga TV twabawaza nnyo oluyimba lwe singa oluzannya license yo tuyinza okubeera nga tujja kujjako. Ekyakomaawo okumusiba okuyitirivu okubaddewo between 2017 paka 2025 kubaddemu kwa mirundi mingi nnyo. So
Basimbadde nkwala eyo yonna yonna mwana wattu nga sinagenda mu luyimba lwennyini badde njagala okulaga obu amaanyi art galina nti oba owulidde oluyimba lwa King Saha Bobi Wine Nubia ne message erulimu olina fa nnyo ku message ennyimba ez'ebika bwezito ezibeera za struggle zibeera more about a message erimu si ebintu byakudigita simanyi enkudi wano buli kigambo ku kigambo kibeera kirina amakulu amayitirivu ennyo era ennyimba example zona zenkuwadde mu kaseera ako zaali zirimu about the message so abadde basuubira oluyimba tugenda kubeera lwa mudigido tugenda kuzina tuyabye amasejjera ezo ennyimba tezibeera mu bika bwezityo ennyimba ezo zibeera nnyo ku message ebeera ezirimu so tugenda mu luyimba lwennyini mwana wattu tugenda kuluyimba not your enemy. I am not your enemy. Tontunuulira bubi namukasala kyobera ontunuulira bubi ndi mulabewo nange sikiraba tontunuulira bubi toyina tunuulira munno bubi so abaami bano Bobi Wine amaze mu art ebbanga lya myaka 24 Nubia Lee amaze mu art ebbanga lya myaka 21 ne King Saha amaze mu art ebbanga lya myaka 17 bwe batiminga up ngano ani agenda okubanga bakolera production togera ku Padman Kayiwa omu ku seasoned producers mu ggwanga erya Uganda otogera ku Padde Kayiwa mwabagoberera music webweru oyinza kumugerageranya kwani olowooza kumugerageranya ku Quincy Jones zone yakolera Michael Jackson albums ezafirira n'endala eziryawo si Padman Kayiwa omusajja amanyi obulungi nnyo ekibala ekyokumikisinga ekyokuyiginyalinga ekyokuteekamu ebirungo byonna n'ateekamu akanyanya n'ateekamu akatungulu n'asiikasiika gwe batyo ne basinkana ne bagamba tulina okukola oluyimba luno mu kaseera jukira obedde wana abasatu abadde yakitandika dda ekyokukola ekyokudeetikeetinga ennyimba ez'enjawulo mu struggle eno gye tulimu nnyimba 10 jukira bulungi ennyimba 10 ezo nabeera nga yakatterako ennyimba zibadde 8 for now ezimu ku nnyimba ezibadde ez'amaanyi abantu ze bayimba kigambo ku kigambo olumu ku luyimba olwamukozesezza oba olwaleesewo n'embeera ku lunaku lwa Easter Monday bwe yabadde ayimba ku kalenda DPC owekatwe najja nga baagala okugaana okuba nga ayimba oluyimba olwo lw'akamwanyi akamanyi kaliwo gwe jangu okubuulira wayogera akamwanyi ali mu kukyajinga apu bannayuganda abaaliwo bajjukira akamwanyi we kayambanga okubanga katuweerera akayambanga okubeera nkabezawo ekonomi jajja wange yali alima emmwanyi bannange ojjukira bulungi nnyo jjajjawo nga musomera ku mmwanyi alisaawa zino emmwanyi gye baleetedde n'etteeka ery'enjawulo okubeera nga eddayo mu mikono gyabwe kubanga bawulira bubi okubeera nga ffe baana bannambi bazzukulu bakintu bamuke twekolera akaffe so King Saha ye abadde amaze okuba nga naye positioninga ng'omuyimbi essaawa zino asobola okuba nga bannastruggle bannayuganda ababonaabona bamutwalira ddala nti oyo omuntu tabadde selfish nnyo ng'abayimbi abalala abali mu kuyimba ebyensi abayimbi abali mu kubehavinga nti no everything is kiri bulungi nnyo naye abayimbi baffe namukasa weewuunya nti batugamba nti you cannot behave normal in an abnormal situation abayimbi baffe abayuganda bangi nnyo abali mu kulaba nti nno obulamu bwebo tuwaki tuyinza fetunyumirwa naye saaba zino singa nkubuuza the state of Uganda's music industry biri mu current state nti eri ku maviivi nti nabo bennyini tebali bulungi so bo babadde beesuuliddeyo ogwannaggamba naye King Saha amid stove nti essaawa zino bwe bbanga lyamaze mu industry erisinga abifine King Saha alina waasula awatali wamu alina ebintu bye alina farms alina akasente ke obulamu butambula bulungi nnyo nga artist naye teyakoma ku ekyo n'agamba nedda wadde nina wentuuseeko naye ate tulina kubeera wamu nga tuli much better ng'eggwanga byebyo ebyali ku Robert Kyagulanyi Ssentamu before joining politics Bobi Wine mukama wange kankubuulire n'abawuliriza Megatron he had accumulated everything that a Ugandan artist kyali
alota ku blues Bobi Wine yali akirina kituufu era asobola okugamba nze kanitayalinge kanywere sente zange mu Angola Namibia oba mu ggwanga lya America zali zisobola okuba nga zimubeezaawo ne family for the next 30 years naye yagamba nedda bannayuganda bano bampagidde okufunako bino byenfunye naye mbasasudde ki n'atabeera selfish n'abeera selfless neyerekereza obulamu bweyerekereza obwali badde nga temuliimu simanya ate weraliikirira enkya bagenda kukwata abantu bagenda kulumba famire ebyo n'abisaddaaka najja providing leadership for a better Uganda, for a new Uganda. Era bwatyo n'umukwano gwe essaawa zino Muganda we Nubian Lee nene atandika ku Busegere Nubian Lee gwe badde okimanyi muno tuba tugenda mu kalulu n'akwatibwa ne Eddie Mutwe ne bamala mu kkomera almost ebbanga lya myaka 2 ojjukira bulungi nnyo akati tewabaddeewo a much better combination gyewalifunye a better match assemblies etali ya Bobi Wine King Saha ne Nubian Lee so nebeegattako awo ne batukolera oluyimba olwabadde oluyitirivu ennyo era njagala nfokasinga ennyo ku lyrics zaalwo njagala nfokasinga ennyo ku stems zaalwo njagala nfokasinga ennyo ku composition y'oluyimba njagala nfokasinga ku reception y'oluyimba nyinza n'okukola mu chord progression wonobeera mpadde obudde oluyimba olwo awo okitegera mwanattu Olin Frank Ndambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the orange card the connoisseur the professor tuli mu class olwaleero so eno yanjawulo nnyo eri dedicated abantu bonna abanyumirwa music wabula ate nga mufa ku nsi yammwe erina kubeera luddawa wano wetuli essaawa zino bwe tulina okubeera ng'ensi endala ziri mu kudduka speed mukwano gwange nafunye omukisa nti mu weeks nga 3 mwezi ogendako mu ggwanga lya Rwanda mbadde mbisomako obufumi naye ogenda okusoma ku ggwanga lya Rwanda ebizibu Rwanda bye yayitamu genocide ya 1994 abantu abayitirivu abaafa kyabazeema beka n'essaawa zino nebeddaabula because balina ku leadership efa ku ggwanga lyabwe essaawa zino ebiri mu ggwanga lya Rwanda ddala mu capital city ya Kigali ogeraganya ku ggwanga lya Uganda erageranya Kigali essaawa zino ne Kampala ku lunaku lwabadde lwakusatu kuba weyatonye na Mukasa Mukwano nabadde nvugavugaawo nempita obanga aliye bwayise bannange oyinza okugamba bannange tuli luddawa twakava mu lutalo twakava ludda mu kibuga wakati the business district oba okitegeera so olaba ebintu bino era ddala olina muli ogamba nebbeeno Uganda si erina okubeera nga Katonda mu ggulu tulina kuba nga tulya bukunkumuka wadde bannaffe abakozesebwa okubeera nga balemezaawo incumbency eno olwokuba babaddeyo akantu ne bagamba nti everything is well everything is not well it might be well with you gwali obukunkumuka naye abaana bo naye abasukulu bo Namukaso banjogedde bingi nnyo ebinandeetera obuzibu mwana wattu naye nani kyemikola kyekyo tukolera abantu yero jenna okuplayinga nga intellectual atasiika ng'ebbanga liri mu kudobonkana olwana abankutte Namukasa ojja kukola kyonna nakumega tunogamba omwana wattu yayogera ebigambo bino mumuyambe ebigambo bino ebisembyeyo ng'akyali bweru Namukasa ogwo mulimu okuwadde we nabeera nkwatiddwa nga babadde bakwatanga abantu ab'enjawulo abadde bavangayo okubaka eddoboozi tebongerako nga bakozesa obuwaayiro bwabwe mu constitution freedom of expression and speech Namukasa ekyo kikolekedde mwana attu so Namukasa lyrics z'oluyimba not your enemy ebya ddala wenabadde nduwulirizaamu nga lwakadropping ekisinga okwewunyisa Namukasa oluyimba luno balu uploadinze ku lunaku olwokusatu ssaawa zaabadde zigenda wera emu webukeeredde olwaleero Namukasa nga wakayita just olunaku lumu oluyimba nga lulina just audio nga lulina abantu 11,000 abaakalulaba abaakaluwuliriza abaffe just no audio ne lumenya record tewaliwo luyimba in the last mbadde ndikugeza okukola compilation in the last 4 years oluyimba olufulumye nga lwa audio okufuna abaluwuliriza abayitirivu mu kaseera akatono luno olwasoose
kikulewuunyisa essaawa zino namukasamu abatera okugiraagira mu zino ennyimba z'ensinzo ze navaako waliwo bali muli mu kubanga muwaanawaana baluyita wanula nze yafuna omusaamya n'empamba omusaamya bakoze video and I'm not trying to put anyone down but I'm trying to give a context of the reception of this song nti wanula lwe luyimba olubadde lusinga amaanyi mu Uganda wanula the remix wanula wabeewa wanula mwami kwaceewe yenze yafuna omusaamya n'empamba webale nnyo tugenda nnyo wala baata video kunaku lwali lwa 3 days ago lubalunga lwakumeka nga mande kiro baata oluyimba olwo nabadde ndukeberako kumakya nga luyina views evidiyo nga luyina views 9,700 oluyimba nga lubadde lukwatiridde industry ya Uganda ng'ate lwa vidiyo balutadde 3 days ago lwa 9,700 luno oluyimba olwa just audio olwafumye just 1 day ago nga luli mu bantu 11,000 kyekikulaga the impact of the song already and now imagine nga balukolera video terumenye bumenya internet oba endala so oluyimba olwo mbadde omanyi njogera kuno nakuli nange not your enemy lyrics ziri very very powerful kubanga zikolinga for obwegassi unity justice etaliwo mu ggwanga erya Uganda olumu ndakira kamuze tulimu eba yekubiddemu oluyimba lyrics zaalwo nga lukolinga for resistance against division and oppression already Bobi Wine namukubuliddeko ennyimba zazingayimba ezigwa mu kkowa eryo ezibeera za addressing systematic issues mu ggwanga erya Uganda and beyond ne luno bwe lutyo nalwo lutuulira ddala mu kkowa lyennyini ddala kakati muzimu ku simu ezaakozeseddwa mu luyimba luno mu lyrics of course twogedde ku kwegatta unity nti omuntu owa bulijjo omuntu oyo nti nno ali ku 13 wabalidde breakfast nga aliddemu ogwo ne kyayi ow'ebitaano lunch yagattagatta ne sapa abantu abo mu ggwanga erya Uganda bangi nnyo so the unity we are talking about mu luyimba luno nti ordinary people share common struggles and should not be pitted against each other by those in power kikenzibaawo nti ebizibu ebirimu abannayuganda ffenna abasinga byerimu badde okimanyi ekyo economic inequality n'eddembe ly'obuntu human rights violation kakati nga kyebageza kutegeeza mu luyimba luno ti ffenna lwaki obeera onnwana nga ffenna ebitufeesinze byebimu lwaki oli ali mu buyinza abeera atulwanya ye tiffe baalwanya ng'ebizibu byerimu tusafalinga kyekimu omusolo gwe gumu ogukuluma key lyrical themes ezirimu mwe muli the resistance to oppression okuguguba kw'okutufuga olumbula era byayirayitingira mu lyrics ezogera ku corruption ezogera ku violence ezogera ku political suppression key lyrical theme endala erimu mwe muli key lyrical theme ya hope essuubi and awakening okuzuukuka tuzuukuke bannange babizaamu essuubi n'okubeera nti noffe abantu ba bulijjo tufuna kituyita collective action okubanga oluyimba lwenyi lwencouraginga aluwuliriza okubeera nga risinga above what we call systematic manipulation oluyimba lukona ku social and political unity lukona ku justice and freedom lukona ku African identity and resilience lu awakeninga n'okwempoweringa omuntu owa bulijjo composition yalwo the musical elements mulimu reggae influence omuwuliramu bulungi nnyo afrobeat elements oziwuliramu bulungi nnyo vocal arrangement nayo tugiyita the dynamic vocal structure ogiwulira bulungi nnyo nti leads ne back vocals alternating ne harmonization y'oluyimba which calls for the response
mweno staple ya Africa and Afrobeats ezenyimba ezifanaganako bwezit instrumentation nebazo nkulu Padde Kayihura Padde Man. Kubanga engeri gya mixingamu traditional na modern instruments owuliramu ku drums owulira ku bass owulira ku guitar yennyini ne keyboards ne horns tuzita horns ebiri very very common mu Afrobeat Bobi Wine just nokubeera nga akoleramu ebyamagero kyakko ne King Saha ne Nubian Lee. Kakati kati ebyakikugu nnyo naye omuntu atuwuliriza yaligambye ntambi abayimbi aba abasatu buli omutemetene mu luyimbo olwo engeri contribution ku luyimbo olwo nga tuli kumpi n'okubanga tuwunzika owulira yakujja yonna yonna eri wansi akadde kutinzeno kala muntu ki mu ggwanga erya Uganda ayinza okusengeka ensonga nga ntambi wazisengeka Mukama Katonda nga wali bagenze muli kaaba bali komba endagala maama nnyabo twogera ku King Saha gwe ntandise naye King Saha anzijukiza omwami gwe bayita Lionel Richie. Lionel Richie namukasa omumanyi namukasa ng'onswaziza Lionel Richie omusajja oyo omusajja yali ow'amaanyi mu ggwanga tanaba kubeera nga afa mu ggwanga lya America omusajja oyo abali emabega olimba we are the world ne Michael Jackson teweerabira nti ndi wa Bugerere n'akava e Bugerere bambi kati gomanyi wa Fred Sebbale maama kakati King Saha eddoboozi lye mu luyimba luno wembeera ndi wakutematema mu ngeri ey'ekikugu eddoboozi lye lisitandinga out nnyo mu luyimba luno kubanga wobeera onyonyola eddoboozi lya King Saha generally as an artist one lirina ekiwugumirize it is warm two lirina that soulful tone soul musical man ezomuntu eddoboozi ery'omwoyo soul has that soulful tone two King Saha ye ng'omuyimbi alina kye tuyita remarkable versatility mu ngeri gy'alikozesaamu his vocal box n'akuwa kye tuyita emotional expressiveness. Owulira bulungi nnyo? Mpulira. Bino byakikugumuko naye ate isi abayimbi ne baproducer ne sound engineer bajja gamba naffe Professor Ntambi otukwatire naffe awantu awo. Kakati eddoboozi ly'okumanya nti lirina that emotional expressiveness kisembera ntegeeza wali owuliddeko k'abayimbi ng'omuyimbi ayimba oluyimba ne lutakugenda ku mutima. Naye abamu ku bayimbi abatono mu ggwanga erya Uganda be tulina nga eddoboozi lye not even the lyrics but eddoboozi nga ligenda ku mutima. King Saha yayimba oluyimba baluyita ebiseera. Ebiseera ebyo mukategedde. Ne wayimba buyimbi kigambo ebiseera ebyo engeri gyakiyimbamu kikwata ku mutima kye tuyita emotional expression. Aina kye bayita smooth tenor ate ng'erina a slight bit of husky quality ekiconveyinga deep feeling n'okumakinga ennyimba zazzenga ayimba okubeera nti nno tuzaagalirawo ekyo muno ku luyimba luno. Phrasing ya lyrics ze mu luyimba luno eri very intuitive tekijja kizza mu Luganda kiyinza okunnemerera okubeera nga omwana wa Nambe kiyinza okubeera nga nkikulengeza but ogenda okuwulira nti nno ayina control over the dynamics z'oluyimba nti ashiftinga okuva mu soft intimate moments to powerful crescendos. Ezo crescendos nazo jja kunfunira show ndala mbere nga nzinyonnyola abantu. So eddoboozi lya King Saha mu birimba luno ne libeera nga likalinga kitwandisenga timeless relatable quality okubanga reconnectinga ne audience eri very diverse eyagala message eyo ey'enkyukakyuka. Ngenze ku gwagamba eyali exwo Nubian Lee mu luyimba luno. Tewandi kitaddeko bannange. Njagala nzigireyo abantu ekifaananyi ky'omwana Namukasa eyalimba esi ku musajja oyo bambi. Adake tukole. Kati ye Nubian Lee mu ddoboozi lye abadde bajja nga bawuliza ennyimba lwaki baafuna okukwatagana okulungi ennyo as a duo Bobi Wine
ne Nubian ku nnyimba zigeto ku nnyimba ezizimbibwa empitirivu zibazenga bakola abo ababiri abamu ku bantu abakolobya obukolobya muloboozi mu ggwanga erya Uganda atafunye praise emala ali very underrated ali very slept on ye Nubian Lee bantu batono nnyo abalina amaloboozi beegatyo nga Nubian Lee agalina kyetuyita exceptional distinctive tone ate mulimu facility ate nga kuwa emotive delivery batono ogenda okumuwulira mu ddoboozi lye nga liri smooth but slightly nozo twogera wano mu nnyindo mpola nga tegirina that tena eri very unique ye mwana wattu oyo Nubian era mu luyimba luno akireetera ddala era ku hooks ne chorus ye ne King Sir ne beegatta okwegatta kw'amaloboozi agabiri bwe tuli mu mupiira tugamba nti Ronaldo ne Cristiano ne Messi bali mu kifo kimu yemu kyekigenda okubeera ku forward yawo bannange bannange saagala nakumala mubayimbi balala maanyi bajagamba naye professor febyo nga tubitwogerako ate mbyogerako nga mbwiyo muli mu kulya nkwajje gwanga bali mukubanga balitwala amannyo gaggwa mu kamwa ga bitundutundu nze professor nzirawo mbawaane waane nedda sijja bawana kangende ku baana battu bano abakubye oluyimba oluyitirivu ennyo Bobi Wine awo bannange Bobi Wine kalate yemba mwogerako mu kyamaloboozi oba ntandika erudda waawa yimpadde akadde bannange Bobi Wine eddoboozi lye his voice lyanjawulo nnyo kubanga liri raw abayimbi abo akiba Babuju Banton akiba Bamavado that raw voice ebera very unique so Bobi Wine ekyo kiroboozi ekyo kiri very very raw ekyo kiri hesky so naye kenyini mu ddoboozi eryo eriri raw eriri ekiroboozi ekyo kirina kyebata emotive quality kubanga ate ye ekyensuso kyalina amanyi kyebayita okublendinga n'abeera nga afrobeat reggae dancehall kino ekidangali kyaffe influences ezo zonna aziteeka mu kituyita distinctive sound neziresonatinga oba nezikwatagana ku engeri abavubuka abasinga obungi mu ggwanga erya Uganda ne under privileged communities ozipasivinga music way tugamba wa edutainment his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nzize ku ddoboozi lye lyennyini kubanga bali neera mbadde ndi ku maloboozi kyebayita Frank Ntambiro Mbalukeza eddoboozi lye likaalinga kyetuyita gritty authentic tone yakuyiyiriza bayimbi bangi nnyo namukasaba olaba n'ogamba niwo muyimbi ono ototuninga ayitiriza but this is authenticity eddoboozi nga lya ddala so nalibeera nga ali infusinga mu kyabadde nga akola mu nyimba era kituyita conversational delivery okitegeera nilibeera nga nayo lituula ku muntu obanga n'ennyimba ze omuntu asobola okurelatinga nazo Bobi Wine kyabadde asinga abamu ku bayimbi era nti omuntu ayagala Kyagulanyi olw'ennyimba ze azaagala eddoboozi eriresonatinga okuyaayana kw'omuntu oyo ku bintu byayimba the subject matter and the themes z'abeera alonzeewo okubeera nti nno atambulizaamu alibitusizeewo so versatility bwekyo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu emukkiriza okubeera ng'ashiftinga okuva mu upbeat n'agenda mu rhythmic anthem n'abeera ng'akola kituyita socially conscious ballads akozesa eddoboozi lye okubeera ng'asomesa n'okuinspiringa bannayuganda abayitirivu ennyo nnyini ddala mukama wange eyo wabadde wa kikugu nnyo njagala nkuzeeyo mpumbewumbe mu kuwumbawumba nga nziramu ekibuuzo kibasoose okubeera ng'ombuuza nti waliwo abali mu kugamba nti oluyimba terwanyumye omukulu asigale mu ki asigale mu byobufuzi eddala nga nkutemedde bwentyo nenyingira mu luyimba ebuziba waalu nenkunyonyola n'ennyimba ezibadde ziyimbibwa nga ziri mu structure ne format bwezityo era ddala omuntu agamba nti tebinyuma aba akonsidarinze ensonga ezo zonna zenkuwadde mukwano so
munnange ononsasira era ononsonyiwa bwentyo ebintu nze bimadde mbiraba era wembirabye ku luyimba olwa Bobi Wine olwa Yaneli ne King Saha awo munnange wengenda okubeera nga nkoma olunaku olwaleero kati wiiki ejja tukunoonye onaaba ovuddeyo ku vacation asiri ku vacation ndi ku mirimu emitongole abaffe n'emirimu emitongole egyansindikiddwako okukola gisinja kwogerera wano ku mpewo kubanga tulya n'enseekeezi zaalya ne kagatto yekka bannange zamulira ddala sitagala kulya nazo naye bw'oba oli ku mirimu emitongole kiba kyetaaga n'ogenda n'omuntu antu si bangu nja kumalako kale katukuleke kale munnange naye nga sinnagenda nsaba okutwala obubaka buno okubuulira ku bannayuganda obulungi bwa Biva Organic. Biva Organic bannange mulina okubeera nga mubettanira bayamba okubeera nti no bajjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa obutonde abasajja abantu naffe tulina ebizibu ebiyitirivu ennyo munnange bagamba asiika obulamu tassa mukono tasangalo also like a prostate enlargement bannange omuntu ng'olina obuzibu mu kusiisa ng'olina urine stream ng'eri very very weak ofuna obuzibu mu kubeera nti nooba otandise okuba ng'ofuka obulumi bujja n'oweyagala okusitopinga okufuka era ng'obulumi bujja ofukirira nnyo buli ssaawa weetawulatawula ogenda ku mikolo otuula kuliraana toyi nga n'emikolo egimu wagivaako ogamba bannanga bambye obulwadde obwo obukwataganya ddala ku urinary issues aba Biva Organic babukolerako ddala bulungi nnyo abalina bladder problems nammwe era Biva Organic abayambira ddala nnyo nnyini sako of course nammwe abakyala abalina obuzibu mu kuzaala kyota infertility in women okubeera nti nga mulowooza amagi gammwe tegasobola kubeera nga gazaala okuproduce okubeera nga omuntu ofuna olubuto bannange Biva Organic yaza okubeera nga abayamba okubamalirako ddala ensonga bwe zityo bana baddiŋŋana mu nsonga ebizimba ku nabaana sako of course n'ebirala biyitirivu nnyo Biva Organic bo bagamba nti nno bavisitinga olunaku olwaleero ku nsonga ezo zennyini ddala sako n'endala of course ogera ku sukaayi togera ku pressure togera ku magumba agaluma nabikiro byonna babayita Biva Organic basange basaidizawo Mengo okulira n'ekizimbe kya BBS terifayina wotuuka awo ekizimbe kiwanvu nnyo ojja beera okiraba n'abasembereyo ddala of course togera ku Nana Herbal Mouthwash Nana eddagala osobola okubeera ng'okozesa okuba nga likuyambako ku bulwadde obw'amannyo olira sayidi emu olina ebinyogogo ebyokya amannyo gajejeera owunya akamwa saako n'obulwadde bonna obw'amannyo oba n'akamwa beera ng'okozesa Nana Herbal Mouthwash yakasaba bannaffe aba National Drug Authority era namwe abali ebweru w'eggwanga Nana mbeere nga mumunoonyako mu outlets oba amaduuka agatundibwamu ebintu ebiva ku Uganda era n'obuufu bwe bumu ne Solange Women's Syrup naye era NDA National Drug Authority yamukakasa okubeera ng'abeera katale era ye Solange ate tayamba mannyo nga Nana wabula Solange ayamba okuba nga ajjawo akakanyiza ddala obulumi ku bakyala abagenda mu nsonga abafuna cramps ezirumira ddala mukozese Solange Women's Syrup twogera ku basajja ng'olina aba girlfriends ogenda emmotoka n'oyitaayita naye twogera ku masomero omwana n'agenda mu city bank bannanga olubuto olunzika naye nga menstrual cramps mbere nga musobalinga yabeere nga gyali twogera ku mirimu nabiki byonna bannange Solange alina kubeera buli wamu abali ebweru w'eggwanga era mumusange mu outlets ezireeta ebintu ebibaka e Uganda abali mu Uganda musange mu pharmacies gyali ne mu drug shops gyali ye Solange Women's Syrup of course munno watch naye ekugamba ku mitwalo 30 gyokka egya Uganda munno watch subscribing naffe ubeere nga weerabira films enjogerere mu ba VJs ba Uganda abayitirivu buli week buli lwakutaano tudropinga films nga nnyo twamba VJs bonna era ku lunaku olwa Sunday n'enzitematema nembeera nga nzibawa ku mitimbagano gyaffe so mbeere nga mutufollowinga ku TikTok ku Facebook ku Instagram njabamba tele films ezo mubeere nga muzira wabula ba VJs ba Uganda bonna bakuŋŋaanira wano abazirabira ewala abo bayaye abo bafere mwekumire ku munno watch ku masimu munno watch mu downloading abalina iOS ne abalina Android application ye abalina TV smart TVs application ye ne abalina ku laptop
genda ku www.munowatch.com. Nsigadde ndi Frank Ndambi, Wayne Balkeza, youngest South African professor, the Orange Card. Naye nga naffe twongera obajjukiza aba Biva Organic basangibwa wali Emmengo oba wakayisa boti ebigoma awo Emmengo then oyongerako maaso kati ogenda sanga batunda omwengo Omuganda genda yo mbannaffe aba Biva Organic buli kimu kibe nga kitambula bulungi nga ntambi wa Kinyonyodde tetugenda nga tusukawo olwaleero musibe bulungi mwera.